Secretary called Robert, the member of parliament okuva bamunanika. Saagala kuba mwogezi wa parliament. Ninjala kwogeranga member parliament ate njogere ng'omuntu eyagenda Makerere mu ssomero lya bannamateeka. Ekitutawaanye nnyo omulundi guno twebuuza Mwami Museveni obulumi abulina ku kye nnyo okulowoozesa abalamuzi nti kye baasazeewo Attorney General yanguwe mangu aleete ennongoosereza. Ekkooti zizze zisalawo ebintu bingi ebirina okuteekebwa mu nkola ne bibasaba abalala naye tabissa mu nkola. Olwaleero kinaavugirayo ki? Ekikulu ekisooka baleeta ekkooti yasalawo mu nnongoosereza z'ebyokulonda ekyo takyogerangako. Olwaleero kaliisoliiso wa gavumenti yagamba abantu leete etteeka erireeta nti omuntu bw'atubba ssente tutwale ebintu bye, ebyo tanyeganga. Olwaleero waliyo ebintu bingi ebitukoleddwako naye nga Mwami Museveni tanyogeranga kigambo. Kati olwaleero anoonya wanaanyigiriza abamuvuganya abatwala eri ng'empukuuye gy'asobola okulamula naga nti abo muteeka eyo. Kati bannayuganda nammwe abalamuzi kuba nammwe bwe mudde eno muba bantu kye mulina okutegeera nti oyo yaakola nkola enafu ya kkooti zammwe ey'ekinamagye etwalewo sipeesi yammwe naye ekirungi mwamulabuukiridde. Kati bwe mumulabuukirira Attorney General twagala mutegeeza nti amendimenti z'obudde buno tetuzeetaaga era tezina kye ziyamba bannayuganda kussa mu nkola birina kukolebwa bulungi. Ekkooti eyimirire lwaki leero Mwami Museveni awandiikira ebbaluwa abalamuzi bo bwe bamuwandiikira nga balina bye bagamba byabikola lwaki yayagala bakole bibye kubanga naye eno ensi tagirimu nga girina mu kyapa ne muntu nga munnayuganda. Kati bw'aba ayagala kulowoozesa nti buli kimu kirina kukolebwa nga bw'ayagala kitegeeza nti ffe atufudde abali mu nsi endala naye ali mu ndala n'ekyakola kati kikyamu era tulowooleza ddala nti tekirina gye kitwala nsi eno era ne bannayuganda mu ngero kimu amannaddiini mukivumirire abakulembeze tukivumirire. Mwabe NRM bwe munaakola ensobi ne mukwata ekkubo Mwami Museveni yagamba nga bulijjo ebyemmwanyi tutunula tubalaba ne bino ebyeteeka bondi bajja kusiba kati bajja kusiba bbaawo bajja kusiba mukyalo bajja kusiba omwanawo olw'ebintu kubanga waka we tuli waliwo aba FDC waliwo aba NUP waliwo aba NRM. Kati tujja kuba famire emu batwaleko lwojja okutandika okumanya nti kyewateeseza wano nga kiyamba Mwami Museveni lwojja kiwerako omuwendo ne bw'onooba nga tutunula nga tukola ekyo kye tulina okukola naddala buno obudde paalamenti eri ku kigezo. Kati wano we bayisiza ebikyamu mu taamu egenda n'ebyayo paalamenti tegenda n'ebyayo yaluli yagenda nagikwatako emmwanyi yakwatiddwako kati ajja ku kkooti naye beereko ebyetwalo naye nze nganze manyi bulungi nti tetwetaaga kukyusa mu buli kimu. Kkooti yasazeewo yensukkulumu ey'amagye eri wansi waayo afaaki n'ensi. Ekirungi abannayuganda bamulabye ngakkiriza obudde obubadde nga obusinga abadde akozesa eryanyi kunyigiriza abannayuganda nga abatwala mu kkooti ez'amagye ezitali mu mateeka. Ekirungi abalamuzi baavuddeyo abalamuzi 7 sisuubira. Yes, President Museveni, he is a fountain of honor. Naye talina amagezi agasinga abalamuzi 7 abasazeemu ne bawa endowooza entuufu. Omulamuzi atunuulira tteeka n'atunula ne facts. Mu Supreme Court batunuulira tteeka. Ebisinga kugendayo a matters of law. Matters of law. Interpretation. Bawadde interpretation entuufu ne bagamba kutwala abantu ba bulijjo mu civilian courts mu court martial courts si kintu ekye basaanidde kuba nga bakola. Era gavumenti ekiveeko mu jurisdictions endala nga Kenya na countries endala n'abamagye babawozesa mu civilian courts. Tewaliyo bino ebya court martial ebya court martial oba abyagala abireke bifuga abamagye is a disciplinary court tesaanidde kubanga ow'amagye yakomitinze madda ne bamukyajinga ogwo gubeera musango gwa DPP. DPP according to the Constitution of the Republic of Uganda yali supposed to sanctioning all criminal charges
kale bali babesingira wa kati bamuwadde amagezi nga establishing a general court martial of the high court division ngeberewa mu constitution y'eggwanga kati kyekyo kyapushinga as long as that court egenda kubeera in that form erina bakalikaca bano the caricature who call themselves generals nga tamanyi na definition ya law tamanyi na definition ya criminal ngu yasalawo Museveni komaawo bakuyambye ne bakikujjako kireke ogende oyitewo katu twagala kulaba Attorney General muzukuru wa Kiwanuka Beni Kiwanuka webata obwagenda ku degeneratinga kuleta amendments ezikosa aba na Uganda kuwa obuyinza nnyo abamaje kyekyaleka jjajjawe ne bamutta kati twagala tulabe oba nakikiriza naleeta endongolesereza ng'eyo amendment ng'eyo ey'okuwa abamaje obuyinza disciplinary courts ng'ezo zigume zibeere mu bamaje zihandolinge issues eza promotion okoze ebikyamu ne bakudemotinga ne bakugoba ebintu ng'ebyo naye kusalawo ngu bakutte eyo jurisdiction ebeere ya kooti n'ow'amagye ngo bwanaako meeting such a criminal offense bagende bamuwozese mu kooti zino ezaffe eziri established under article 126 under the judiciary zibaba nga bamuwozesaamu naye bino ebyokutwala abantu baffe how can you osobola otya kukwata omuntu yakomitinze emmadda n'omusango n'ogusalira saawa emu waliwo omusango kuva Karamoja abakalamajongo bana bakatorasorazi basinkana faaza yali muzungu ne bamukuba masasi oba babakwata oba beebu simanyi kubanga eri yali samare turayo saawa emu bweti bali nga bamaze ku establishinga ngube bano abasefaaza azifo babalaba ku kamera you can imagine obudde kamera no mu Kampala zaali nga teziriyo naye basalawo speed mu saawa emu abakalamajongo obudde obwo ne baba executing. That is a total miscarriage of justice. Yes, courts esaanidde kukola ekintu ekyo processinga evidence against the person n'okuestablishinga ng'ono ddala yeyetta zezino ezaffe eziri established mu article 126 eza judiciary naye bya court martial Museveni agende nabyo. Manyi oba ebyo Museveni yabyogera nti waliwo eyamuyisa mu ruling n'agitegeera bulungi eya Supreme Court kubanga okuvayo n'agamba nti lino ggwanga si ly'abalamuzi sitegeera nti ekyo yakyogera nga abitegedde bulungi ggwanga lino ly'abalamuzi lya members ba parliament lya executive kubanga ago ezo amuzi satu zezikulembera ggwanga lino ate waliwo ne separation of powers nti parliament oba executive erimu emu ya government tosobola kugikolesa kumenyawo endala ate naffe nga parliament article 92 egamba nti tetusobola kuvaayo neteeka eriwakanya ensalamu ya kooti nti kooti bwebe eragidde neteekako order tosobola kugenda mu parliament ofune etteeka erimenyawo order eya kooti n'olwekyo bino byagamba nti ajja kugenda mu parliament afune endongoosa oba afune enkyusa mu UPDF Act tekisoboka tusobola kukyusa naye tusobola kukyusa
nga tukora okumenyawo ebya kooti ekyo constitution ekitugaana mu article 92. So asobola kukola ebirala naye ekyo tekisoboka. Ayina ng'omuntu banga president okuwa ekitiibwa ebyavudde mu kooti esingayo bukulu mu ggwanga lyaffe. Sooka kooti ensukulumu yasazeemu tukkiriziganya n'ensalamu yaayo kubanga ye kooti ensukulumu. Ekyokubiri, pulezidenti bw'anaaba aleese ennongooseza mu tteeka erikwatagana ne General Court Martial nti esobole okuweebwa obuyinza obuhandolinga obutryinga civilians mu General Court Martial, tujja kuliprocessinga kubanga ekyo kijja kuba kigiwa omukisa okusobola okutryinga cases ng'erina etteeka erigibaakinga singa kati nga bwe kiri n'okulaba nti neera n'abakulira kooti eyo kubanga basomye ebyamateeka era nga basobola bakolera wansi wa kooti za Uganda. N'olwekyo bwebanga etteeka balireese nga ligenda kukolera mu mateeka tujja kuliwagira kubanga lijja kuba liyambako okulwanyisa abatujju nga pulezidenti bw'agamba basobole okubatryinga okubakola kw'amangu ensonga zaabwe ziggwe. Embeera nga bw'eri kati kooti erina okusigala ng'ekola oba basooke bateeke ekiragiro kya kooti? Kati embeera nga bw'eri kooti ensukulumu yasazeemu era tugenda n'ekyo kye yasazeemu tugoberera amateeka era tugondera amateeka. Sirowooza nti kooti ejja genda mu maaso ejja kulinda maybe ng'eteeka balireesibwa ne tuprocessinga oba wajja kubaawo enzigiziganya enaasobola okuba nga etambuza kooti eyo mu mateeka naye gundi amaze okusala mu Supreme Court ate ensala yaayo engeri gye basazeemu omusango tukkiriziganyiza nabo.